po kigudde waani kuba mwana agamba yamukwata nga ava kutunda kasoli ne ssente ezimu ne zibula netasa yakomawo emenyeddwa. Omwana omuwala ono amanya gasirikiddwa nga wa myaka 14 yasobezebwako omusajja Wanyama Alex atunda scrap mu kitundu kino eky'Ekawempe mu 2018 wabula kati yeegaana omwana gwe yazaala mu muwala ono. Agamba nti ye nga yeegaana omwana tamumanyi omwana tamumanyi talina relationship yonna na Hadija Nandasa ate ng'emabegako wiiki emu omukyalo ono yajja n'antuukirira n'aŋŋamba nti omwana muzzukulu we baali baamubba. Nakyeyune Muwajjuma nnyina w'omwana ono yasobezebwako ng'atembeeya kasooli tumusanze mu maka ge Kawempe Lugoba n'atunnyonnyola nga bwe yali agenze okukola wabula yagenda okudda waka ku ssaawa nga 2 ez'ekiro yasanga muwala we atonnya musaayi nga guva mu bitundu bye by'ekyama. Mwana wange yakwatibwa nga ava kutunda kasooli n'akwatibwa omusajja n'amukwata Alex Wanyama yamukozesa n'amufunyisa olubuto. Ono bwe yamubuuza kyabadde yamutegeeza nga Wanyama bw'amusoberezaako ku lubalaza olwamuliraanwa era nga kinono kyamuwaliriza ensonga zino okuzitwala ku poliisi. Mwami n'asibibwa baamusiba ne yeeyimirirwa n'ayimbirwa awoza ava bweru naye effujjo lyantaddeko lintiisizza. Oluvannyuma Wanyama yakwatibwa era kkooti y'e Nabweru nekakasa nga bwe yatuuse ogw'obuliisa maanyi ku muwala ono kyokka n'emuyimbula oluvannyuma lw'okuwaayo ensimbi. Ne yeegaana nti olubuto si lulwe mu kkooti n'amala n'akkiriza nti olubuto lulwe era ngende nziggyeyo omwana ku wakisa batandike omuwa obuyambi. Bwe namutuusa wano ne mbagamba bannaye nga temunnatandika tuwa buyambi tutwale omwana ku DNA n'agaana. Tewannayita nnaku mbale aleese ekiwandiiko ekiraga nti omwana si we. Ono ayongeddeko nti oluvannyuma lw'okumuyimbula ate yeegaana omwana gwe yazaala mu muwala we ekintu ekyamunyiiza ennyo. Yali ssaawa emu kuba omwana yali akomawo kudda kulaba kazannyo n'amugamba ngenda kusasula ssente zitogenda zitwala. Awo we yamukwatira era yakomawo nga yenna ajjudde omusenzi n'endowooza nsonga za kikyala. Ye omuwala ono olubuto yali ayagala baluggyemu wabula ne bamutegeeza nti engeri gye yali omwana omuto yali ayinza okufa kyokka oluvannyuma lw'okuzaala Wanyama yajja awaka nabba w'omwana n'amutwala okumukebeza omusaayi. Wayise ebbanga ggere nga ne mu kkooti bamuwadde eggundi ekibonerezo n'ajja nabba omwana n'amutwala gye ssaamanya. Omukyala kubamu abajja okumunona kuliko bano mu wammanga. Waliwo mama Rahma bamuyita Aisha. Wano we basinzidde ne basaba bekikwatako okuvaayo okubayamba kubanga Wanyama yeegaana omwana ate nga tebalina buyambi bwonna. Gavumenti, mama Nakiwala, mama Fiina, mukyala Opio owa Fida kuba omulanga gye muli eddembe ly'abaana abawala bakyobudde. Omwami ono yakola DNA ng'eyiye mu nkukutu gye ssaamanya. Nsaba DNA eddemu ekolebwe nga buli omu amanye amazima amatuufu. Ye Wanyama we tumutuukiridde ku lukomo lw'essimu ategeeza bw'ati ku nsonga zino. Ebyo siina kye mbimanyiiko kyonna ate n'ekyokubiri ensonga za kkooti sina kyensogerako kubanga sina kyensobola kusiba ku ekyo okitegeera ensonga ziri mu kkooti notiso ziri mu kkooti. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. DNA nsubi yandibadde ekolebwa abantu abeesimbu obanga mu Amerika kuba tulaba DNA